Weewaawo akati omumbejja ono Nakamaanya aweereza ka vidiyo nga akubyemu ekitundutundu ky'omukono gwe, ekitundutundu ky'engalo. Omukono gwe nno gubadde guzina, engalo zibadde zizina. Ayina omusiwa guno ogutuuka ku kibatu. Emisiwa egyo gibeera ng'ebiri. Emisiwa egiri mu mukono awo egikwatagana n'ekibatu, ekibatu we kitandikira, emisiwa egyo gibeerawo, giba gyeraga ng'ebiri. Nagyo gibadde gizina. Ayagala kumanya ekyo kye ki, baamuloga oba. Akati n'amala n'agamba nti ayina omwana we yali ku ssomero, n'atunula wabweru n'alengerayo omusajja ng'ali mu kkanzu njeru nga n'enviiri njeru. Agenda okwetegereza obulungi nga takyamulabawo. Kati yeebuuza kiki ekyo, baalumbibwa malogo oba. Akati nnyabo omumbejja Sarah, njagala owulirize bulungi ensonga zino era bw'ozivaako ng'ogenda kuwanga tto. Akati emisiwa egyo egituuka ku kibatu egy'ebiri bwe giba nga gikankana oba nga gyenyeenya, nga mu buli obwo ogitunuulira bw'oti gyenyeenya, oba olugalo lwakyala kisajja nga lwenyeenya, lubeera lwenyeenya, lugira ekiseera ne luba nga lwenyeenya. Ebintu ebyo bibeera bikola ng'ebisulo, bw'owulira ebisulo. Akati mu mbeera eyo ekyo tukiyita lubaale nga akuba akalenge. Lubaale okkuba akalenge, ezo ziba mpewo. Ziba mpewo nga zisemberera okulinnya ku mutwe. Lubaale ebiseera ebisinga obungi ayitira mu mikono ne mu bigere. Era bw'ogenda ku musawo ng'obadde oyagala kusiba lubaale, ebiseera ebisinga obungi abasawo abo emisale bagisala mu makkati g'ekibatu oba ne mu kisekeseke ky'omukono, oba mbawo omukono ne basalako omusale oba mu kibatu ne bakusala omusale ku kigere. Ebyo nno batera bikola ku mukono ogwa kkono. Omusawo takoma okwo, ayinza okukusala omusale mu mutwe wano nga mu kyenyi. Okitegedde? Omusawo oyo aba agezaako kukugobako lubaale. Naye ebiseera ebisinga bibalemerera kubanga eddagala si lye lifuga lubaale, kubanga eddagala liri wansi wa lubaale. Akati n'agamba nti lubaale atuula ku mutwe, awo n'ateekawo eddagala. Lubaale ayita mu mukono, awo n'ateekawo eddagala. Lubaale asitukira mu bigere, awo n'ateekawo eddagala. Akati lubaale ayita mu bigere wansi, tulina lubaale owa kitaka kya nawansi. Era oli agenda okulya nga bw'aba alinnyibwako empewo amaanyi gava wansi mu bigere, n'awulira nga gamusaasaanira omubiri gwonna paka ku mutwe. Oli n'awulya emikono gino nga gikankana gizitowa, olubaale aba atuuka. Abasinga obungi bamala okufuna obubonero obwo atandika okuzitoowererwa ekifuba oba omugongo oba omutwe ne gumuzitowa. Ago ge makubo ga lubaale. Okitegedde? N'akwambala n'asituka paka ku mutwe. Akati okulaba emisiwa egyo nga gyenyeenya oba olugalo lwakyala kisajja oba ekibatu nga kikankanirira, ebiseera ebisinga obungi awo lubaale aba akuba akalenge, aba ali ku kalenge. Lubaale oyo aba atuuse, aba akulaga bubonero nti tutuuse. Lubaale oyo aba anaatera okulinnya ku mutwe okulamula. Era lubaale oyo ebiseera ebisinga obungi bw'ogayaalirira ekintu ekyo asobola okukugera ng'oli mu mikwano gyo. Oyinza okuba ku ppate, oyinza okuba mu kivvulu, muyinza okuba ku mmere nga mulya musoosootodde bulungi, omusambwa ne gubandukayo ne gutandika okulamula, ne gwogera kino ne gwogera kiri.
mulimu abamu omusambwa gusobola okukusuulamu akalogo jjaawo noyogera kino noyogera kiri noyogera ebitakwatagana biki magandozo otabuseemu omutwe kumbe obubonero bulijjo obulaba. Lubaale okukunyeenya akagere n'osanga akagere nkakankana oba n'osanga olugalo nga lukankana oba emisiwango egyo egigatta ekibatu n'omukono egy'ebiri ng'olaba gizina muli. Ebintu ebyo abasinga obungi abirabanga ebisulo naye abalubaale nga gguse, abalubaale nga anaatera okutuuka ku mutwe. Lubaale oyo atera okubandukira mu bantu, oyinza okuba ku mukolo weesibye bulungi gomesi ogenda okulaba ebintu ne bikukwata n'otandika okwevulungula mu ttaka, emikwano weegiri, waliwo abamu abatamanyi na bya mpewo okitegedde, oba muli ku mmere wammwe mujjudde muli mu kulya manyi ndigakukwata noyogera kino noyogera kiri noyogera kino noyogera kiri noyogera ebyawa n'ebyawa. Oluusi emisamwa ne gikuyamba ne gujja ne gulinnya bulungi ku mutwe ne gulamula bulungi, oba amaanyi ne gakukwata oba ga muzimu n'otemerawo omulanga n'okaaba okitegedde, n'omyuka amaaso n'okola ki, ne baleeta, mulimu abantu be baleetera kawunyira, byoya bya nkoko ne babinyookeza. Akati embeera bw'etyo eri kubandukira mu bantu, era embeera bw'etyo osobola okugirindirira obudde bwonna. Kale nno oyo lubaale, ezo mpewo, ago si malogo. Ekitundutundu ekyokubiri eky'omwana yali ku ssomero ne yeeyolekerwa omusajja ng'ali mu kkanzu njeru wabweru nga n'enviiri njeru, agenda okwetegereza bw'ati nga tatakyamulabawo. Omwana oyo aliko lubaale mukasa, oyo mukasa, era omwana oyo aliko abalunnyanja be basese. Eyo mpewo ya mukasa tetuyina nnyo kye tusobola kwongerako awo kyoba tunnyonnyole kino nti oba omwana akolebwa ati. Ekisooka omwana akyali muto, emisambwa gimweyoleka bweyolesi, emisambwa gimulaga nti weetuli tubeerawo. Okumweyoleka omusajja oyo n'amala n'alaba nga tatakyamulabawo, kitundutundu ekya lubaale mu kitundu ky'obukuumi, kubanga omwana ono akyali muto, kitundu kyakwolesebwa, kitundu ekikulaga omwana oyo nti aliko amaanyi. Omwana bwe yeeyolekerwa mukasa abeera ssenkulu ewaabwe, bw'abeera mulenzi, bw'abeera omuwala abeera nankulu, aba atuddeko lubaale n'obuyinza bwe bwonna. Era mu kika omwana oyo aba mukulu, omwana oyo abeera akuŋŋaanirwako empewo z'ewaabwe. Kansubire nti ebintu bino bitegedde bulungi. Weewaawo yenze Omulangira Jjuuko mu Nnabuddu.